الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد. أمتنا مجفق واجتوى الله سبحانه وتعالى ebengera n'emirembe tusaba bidde eri mukama waffe sallallahu alayhi wasallam wamu ne baashabu ridwanullahi alayhim warda n'abo abasomi ba qur'ani wamu n'abo abaagala qur'ani n'okubeera nga baagala abasomi baayo. Tusaba allah bonna abeere nga abasaasira, allahumma amin. Abooluganda abitiibwa, mbaniriza era nate era mu musomo gwaffe ogwa tajwid alqur'anu alkarim nga tukola kaweefube w'okulaba nga butya bwe tusoma qur'ani y'ekitiibwa nga tugitereeza nga kuweyakka ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, kuba w'ekitiibwa allah tugamba nti warattilil qur'ana tartilan, tusome qur'ani nga tugisoma nga bwe yakka, nga tugisoma nga tugiteekamu amateeka gaayo. Kyova aliyu abi talibi radiyallahu anhu bwe yali avvuunula aya eyo yagamba nti allah yali ategeeza okusoma qur'ani nga tugiteekamu tajwid. Warattilil qur'ana tartila, aliyu abi talibi radiyallahu taala anhu yagamba nti allah kyeyali ategeeza mu aya eyo kwe kubeera nga tusoma qur'ani nga tugisoma nga tugiteekamu amateeka, tuginyiriza ewali okuwavuya tuwavuya, ewali okubeera nga ofulumya ennyukuta mu bufulumiro bwayo ogifulumya nga bweteekeddwa ofuluma n'ogiwa ebitendo byayo. Nabwe kityo abooluganda bitiibwa nga tugenda mu maaso n'ebitendo by'ennyukuta ebyo ebiyina opposite, twagamba nti ekitendo ky'ennyukuta kyekyo ekijja ku nnyukuta ng'ennyukuta efuluma ne kibeera nga kireetera ennyukuta eyo okubeera ng'eyawukana n'ennyukuta endala eyo gy'eyinza okubeera nga eva nayo mu bufulumiro obumu. Ennyukuta bbiri zisobola okubeera nga zifulumira wamu, naye embeera ebeera ku nnyukuta ezo ebbiri nga zifuluma yezireetera okubeera nga zaawukana newankubadde nga ziva wamu. Nabwe kityo olwaleero biithnillah tugenda kulaba ekitendo kya opposite oba opposite y'ekitendo kya shidda. Ku mulundi ogwayita twalaba shidda amaanyi, olwaleero biithnillah tugenda kulaba opposite y'ekitendo ekyo kye bayita arrakhawa. Arrakhawa kyekyennyuma ekya shidda. Ekitendo ennyukuta bwe bateyina maanyi eba ne rakhawa. Rakhawa bwe bunafu. Bwe tugamba ekigambo rakhawa bwe bunafu oba obulebevu oba obwanguyirivu, kyovulaba abamanyi batugamba arrakhawa lugatan ekiyitibwa arrakhawa mu lulimi alliinu. Alliinu obwangu, obugonvu. Alliinu ennyukuta eyo eba ngonvu, eba nafu weba efuluma mu bufulumiro bwayo obwo. Wasilahan ate abamanyi baffe aba qur'ani ekitiibwa batugamba ekiyitibwa arrakhawa jariyanu sawti inda mururihi fil makhraji, kwe kubeera nga eddoboozi litambula mu kiseera nga lifulumira mu bufulumiro bwalyo. Amakulu eddoboozi we liba lifulumira mu bufulumiro bw'ennyukuta nga litambula nga lyeyagala nga teryalikwatako, amakulu nga obufulumiro buli open, eddoboozi liyitawo buyisi, kireetera okubeera nga eddoboozi eryo oba nga ennyukuta eyo nnyangu we tuba tujatula tetufuna bukaluubirivu. Lwaki? Olw'ensonga eddoboozi liyitawo buyisi. Kyovula ennyukuta zonna ennyukuta za rakhawa we tuba tuzisoma zanguyira abantu bangi nnyo, oba ntegereka. Lwaki? Olw'ensonga nti zo tewali bukalu bubona tuba tuzootula, era oba mwewombeefu oba mukakkamu oba mu mbeera etali mu kwesika kwekaluubiriza. Lwaki? obufulumiro buli open, ennyukuta eyitawo nga wona ggula omulyango, omuntu n'ayitamu mulyango ogwo nga tewali amukonyeeko, ayitamu nga yenna yeeyagala, tafuna buzibu bwonna. Nabwe kityo n'ennyukuta bwe zifaanaganako. Era ennyukuta ezo eza arrakhawa walhurufu rikhwa, ennyukuta za rakhawa ba'duha mahmusun kashiinu wa ba'duha majhurun kazaayi. Ennyukuta za arrakhawa ezina ezina emirembe we ziba zifuluma nga zirina obusirifu si busirifu. Rakhawa twagambye nti alin obwangu, obwangu we ziba zifuluma zirina obwangu. Ennyukuta ezo eza rakhawa waliwo ennyukuta nga zigwa mu hams,
ebitendo bino tuteekayo obwongo byangu tusobola okubitegeera biiznillah. Waliwo ennyukuta nga za rakhawa ate nga za hams. Amakulu weziba zifuluma nyangu ziina obwangu muzo olw'okuba nti obufulumiro buba bweggudde, ate ekiseera kyekimu nga nsirifu ziwulikika kitini. Amakulu ziina rakhawa rikhu ate nga ziina neki ne hams. Wa ba'duha majhurun, ate kuliko ennyukuta nga ziina arrakhawa ate ekiseera kyekimu nga ziina ne jaharu. Amakulu ziwulikika nnyo awamu n'ekyo nga zifulumye mu nfulumira eyeeyagala nga tezikwatibbwako. Oba ntegereka? Watuwaddihu sura nga zaali, nga bw'onalaba zaali nnyukuta ya jaharu ewulikika nnyo, ate ekiseera kyekimu nnyukuta ya rikhu eyina obwangu weba eyatuka tugamba az. Towulira nti ewulikika nnyo, ate ekiseera kyekimu towulira mukka. Bw'oba oyagala okukakasa nti ennyukuta zino nyangu era eddoboozi liyitamu, kwata ku mumwago ojja wulira eddoboozi nga lijja nga likuba ku ngalo zo zino z'okutte ku mumwa. Amakulu eddoboozi livudde eri ne lijja n'okwata owulira omukka n'eddoboozi lyako lyonna lijja ne likuba kuno. Obutafaanaganako na nnyukuta za shidda. Ennyukuta za shidda bw'okwata ku mwana ogwamba hajj, owulira eddoboozi nga likaluba tini. Oba ntegereka? Naam. Nabwe kityo ennyukuta zino eza arrakhawa zennukuta bwe ziba zifuluma nga ziina obwangu. Waliwo ennyukuta nga za rakhawa ate nga za hamsi, ne waba nga bw'onaalaba shiini ewulikika kitini, newakubadde mu kuwulikika ekitini eyina arrakhawa. Kyovula nti rakhawa ejongeramu newulikika ate kitini. Kyovula muntu waba asoma shiini tayagala kumala lwaki? Nyogota peweevu mu bufulumiro bwazo, tewali kiziziiza, ate ennyukuta ziina obusirifu. Oba ntegereka? Naam. Ebifaananyi bino bijja kukulagira ddala watuwaddihu assurataani attaliyataani jariyana sauti fiihima. Ebifaananyi bino ebibiri bikulagira ddala ennyukuta we ziba zifuluma eza arrakhawa nga bula eddoboozi liva eno ne lijja ne liyita, wallahi wonna mukamwa toyina woolaba we ligaanibbwa ku kubeera nga likola kiriyitawo, lyonna lijja ne liyitawo straight. Nabwe kino ne shiini liva eno ne lijja ne liyita mu kamwa. Kyovula nti shiini ne zaayi nnyukuta za arrakhawa. Naam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.